Omuvubuka oligwe wali naye owa paasi byakomawa oligwe mwali muzanya naye firimu nti Nuupu yamwokezza kozi bali bamuyita Mwesige ekyo mwesigwa ekyo sebo mukama wange ojja kituddamu kuba twatya nnyo okulaba nga gwayogerera amagye kulanka gy'oliko omuvubuka asobola okuleeta n'akuzanyisa firimu nti bamwokezza. Ebimu kubiraga nti omukulembeze ddala alimu ensonga kwe kulabira ewala. Bobi Wine azze abuuka eby'obufuzi n'amboozi byayita ebyakoma nnyoko yasooka bitugamba bw'atyo kakati ne wabaawo eby'obufuzi eby'okusiiga ebitoomi byonna ndooza bitambulira wamu. Akatambi ako byatandikira eyo nga bw'okalabye twalaba wano ku Layije nga batandika okusaasaanya amawulire ag'obulimba nga bagezaako kusiga Nuupu ebitoomi nga emisango gye bakola bagiteeka ku Nuupu. Naye Bobi Wine yavaayo n'akola kye twali tuyita nga disclaimer oba nti okuba nti ekintu akyeggyako akyekongolako nti kikyamu. Okugamba omuntu yenna ayina kuba tosobola kurolinga out wasobola okubeera ye abantu nga ye azze n'abeerimbikamu ng'ayagala okola byambyoni. Omuntu yenna akusaba ssente kakibeere 10 oba akusaba feva yonna nammwe abakyala abali eyo yayinza okujja n'akulimbira okwo n'akugamba nja kufunira tiketi ya NUP kola kino oba kino mulope kubanga tuyina enkola enkaakali. Office yange ebeera open all the time ntuukirira oba otuukirira Secretary General wabe ensonga eyo because it's wrong. Ekyokubiri doesn't matter ne bwoba teweetaaga kuba nti gw'otuuka nnyo ku kitebe oba omanyi president oba omanyi secretary general oba omanyi leader of opposition oba mobilization secretary nti gwe kati gwe oyina enkizo okubalala bonna. Buli memba wa NUP yenkanankana ne munne era mwenna musobola okwesimbawo tubatunulira kyenkanyi bye tugoberera mu bimanyi so tebakulimba tiwaayo ssente bwe ziti oba nze nja okuconnectinga mulugunya tokutwala ku social media okwemulugunya kuleete mu kibiina mu buwandiike era mu butongole olete ne evidence yo. Tewali kulanga kulala ebyo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yabirabirawo n'abyogera bw'atyo okusobola okwetegekera ebiseera ebijja mu maaso okwetangira kwegamba byonna biri mu risk management. Naye bwe twogerera essaawa eno nti amawulire gano ag'okwagala okusiga Nuupu ebitoomi nga bakozesa abo oba oli awo be bamanyi nti nno kati bano balina akakoko ku Nuupu baba mu makaadi oba n'abalala okubeera nga bazze batwerimbikamu mu nkyukakyuka ate ne bamaliriza nga era bakozeseddwa ku mitimbagano oba ku mikutu egya intaneti egy'enjawulo. Nalabako omuwala ojuzi ku mukutu gwa Bizonto nga agamba nti y'omu ku abo abadde batambulira ku campaign trail ya Bobi Wine mbu nno babasasuza $300 mbu okutambula okugendayo oba emmotoka gy'anaabaalaga mbu $300. Kakati bwe batuuka eyo mbu abavubuka ne babatako basaba akaboozi. Kakati ekyo nga kiteeka ku Nuupu naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti ng'oggyeko abavubuka be babeera naye abasajja bonna ekitonde ekikazi n'ekisajja bye bibeera kaŋŋamye nti wayasa alina okunyooka ate era abavubuka tebasuubira kubeera nga batunuulira abawala ne batabaako kye babagamba kubanga era abantu ebiseera ebisinga obungi tubalaba ng'oba bamaze okwanjula oba ku mbaga ne batuwaayo ku ka brief flashback ku ngeri gye baasisinkanamu. Kati oba oli awo gye bujja maaso tujja kuwulira nga bamubagamba twali mu kampeyini za Bobi Wine za Nuupu nga tuli eno ono we twasisinkanira era we twekola ki we twasiimaganira nti buli wantu wonna kamube mu ofiisi kawabeewa era ebintu ebyo bibaayo ne mu masomero era ojjagenda okuwulira nti nze nali nsoma senior 4 oyo ng'ali mu senior 1 nali nsoma senior 5 oyo ng'ali mu senior 2 bwe twamaliriza okusoma ne tukola bwe tuti naye nga tebikkirizibwa ku ssomero tebikkirizibwa naye ate mu kaseera ako obujuzi babuweera
wabeera waliwo n'abazadde wabeera waliwo n'abasomesa ababasomesa ti n'ebyo mu kusomero kubanga bamanyi bibaayo naye ekikulu kya byonna nti wabaawo okukkaanya era singa omuntu ajja n'awa obujulizi n'agamba nti nabadde mu kampeyini za Bobi Wine ne bandeepinga ate ekyo kiba kirala naye kakati ojja n'otunuulira n'olaba nga abakazi naddala simanyi lwaki abakazi baagala nnyo okozesa ebitundu byabwe ebyekyamu okwetaasa mu buli kimu mu kuwaayiriza mu kwagala babakwatibweko ekisa mu buli nsonga yonna baagala nnyo okozesa ebitundu byabwe ebyekyamu so nga ate era babigaba ne watabaawo kukomplaininga kwonna mu kubigaba ekyoyonoonero naye ate olaba omuwala ng'atudde kugamba ng'alinga agamba nti okumukwana okumugambako nga bali mu trail za Nuupu ekyo ekiva ennyo talina kugambwako nze mmanyi abantu baliwo kukwanibwa na kukwana bwe kijja ku sayidi eyo ekyo so sisuubira nti nno nalibadde nkuwa ekizampa emu naye kangireke nyinza okuba nga mba ngenze wala nnyo naye nga kambe mu State House mwennyini nga bwolaba ekitebe nti wakati State House ekitebe kya NRM ebintu ebyo bibaayo kale nga bwe tweyongera mu maaso tewerabira aba Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ejjanyi ku kyaki era gwe otuuke Namulanda Kitende Kajjansi buuza ejjanyi ku kyaki we bali apartments ezitemagananga omuntu omuli buli kimu transport wabwereere gwe babuulire wooli bajja kubeera nga bakunona be ba Hillside View Apartments ate nga maintenance palace bano balina solar systems zonna muganda wange amasannyalaze gavaako kati balina backups ez'amaanyi nina bo backup wano naye kalabika kati njolekedde kufuna backup ennene muba maintenance palace nsobole okubeera nga at least eno bweggwako nsigala nkyaliko naye nga amasannyalaze gaviirako ddala wano waffe gabaze ennaku 3 gabadde tegaliiko era backup ne ziggwako kale embeera n'ebeera bwetyo abo beba maintenance palace gwe batuukirire balina solar systems zonna balina ebyamasannyalaze n'ebyamazzi byonna ne ttiimu esobola okuyambako okubi-installinga ate Mukisa Transport Services basanga ku 079 balina emmotoka esobola okutambuza mu ggwanga wonna aba Mukisa Transport Services basanga ku 079 ne Dr. Wali ku birwadde ebyenjawulo temwerabira temufa birwadde ate tugenda mu protest vote muganda wange tutunuulira erinnya ekifaananyi akabonero ambuleera then teekawo ttiiki oba ekinkumu tokibuusa kabokisi ku ballot paper leka joonoona muganda tetwagala fiirwa kalulu yadde n'akamu Timo Property Consultants gye bali nnyo ku nsonga z'ettaka bano bagoba ku nsonga z'ebyapa naddala leka gula ku kyapa kyotamanyiiko munnange buvo bwakyo kakati kwegamba tulabye abantu bangi nga benkutegeezezza nti ku mutimbagano naddala abaagwa bwe batawa kaadi bano bakozeseddwa nnyo okubeera nga baagala okwonoona erinnya era abakazi be tulabye nga bagamba naddala nti babasaba bwakaboozi bw'okubawa kaadi okukola kutya ne basasula ssente empitirivu nnyo basaba ssente naye ate disclaimer Bobi Wine yagikola dda era n'abalabula nti temuwaayo ssente naye kisinga okuneewuunyisa nti be bawa kaadi tebalina na ssente zisasula kwenominating oba kuba nominating kyokka ate bano abaagwa batugamba nti bawaayo bukadde 5 bawaayo simanya mmeka ne weebuuza nti bo baazijjawa ezo ze boogerako kale kwegamba ebintu bitabula bakyagulanye tebamala gamukola ki gamusisinkana era okumuyitamu osasula oli n'ogenda n'omukola ki memba wa NUP nga bitano bwabadde alina okusooka okupeyinga sente eri abantu abanjawulo okula president we era oloza lwaki omwana ono muwala yavaayo n'agamba nali situukirirangako president kana omuwala bali bamitoba Olivia ono omuwala Olivia gwe basiba enyonde ebiseera ebyo olunaku olwo yavaayo nga musanyufu nnyo n'agamba badde sifunangako Mukisa kwogera physically na Mukisa ogwo okubeera nga njogera nani naye nga tava ku kitebe abeerawo buli lunaku ne ku gaali zonna abeerawo naye nga eyo personal talk tagifunanga opportunity eyo
kyenyinza okusaba nti era eba obuteekamu kubanga wootateekamu tokola ki tomulaba olunaku lwe namusisinkana ng'amugamba sebo omukama wange nze okulopera ensonga zewa z'emitiyana ekizibu ekisooka mwami Butebi nangamba 5 Butebi mumanyi okusinga naawe kenyini nkumanya okusinga ki bwe weemanyi nengumiraawo nangamba ekyokubiri bitabo Butebi wa NUP konzenedda nangamba waaba si wa NUP tetulina ngeri yakola ki wakumuyitamu muki wano nekyoba omanya wandika written petition ogitwale wa Mr. Rovans Rwanyaga omanyi ebiseera ebisinga obungi abantu basobola kwentapulatinga bigambo bantu bye bagambye agambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yamugamba nti Butebi mumanyi nnyo n'okusinga gwe bwokola ki bw'omumanyi ate naawe nkumanyi nnyo n'okusinga bwe bwemanyi ekitegeeza nti already ye yali yamuweeyingadde uno kyateebuuza nti amanyi kwenkana ki nkola amakulu sikola amakulu kubanga ono bw'aba ajja agaba ssente ng'ajjaawo abantu ssente kitegeeza nti era babeera bamumanyi nti ono omugabi wa ssente ye kugamba buli watuuka agaba ssente ate bw'arekoodinga kugamba okusisinkana tetumanyi oba naawe yasisinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu yali arekoodinga okitegeera kati bw'oba toli mbega ddala ng'olina omuntu gw'osobola okonfayidingamu oba gw'osobola okwesiga lwaki ate wali badde orekoodinga obujulizi oba ogenda bukozesaawa bw'oba toli mbega obujulizi wali osuubira okuba nti bijja kutabukira oba bijja kugaana by'oyagala kitegeeza nti oyo already state agent bamusindika kati ate bw'owulira ttooni y'eddoboozi gy'akozesa gwe naawe bw'oba omanyi karakita z'abantu osobola okutegeera ekika ki eky'omuntu ayogera engeri gy'asabukamu naye bw'agamba nti nno Olivia Lutaaya yali ku kitebe mbw'abeera ku kitebe abeera mu ggaali zonna naye mbwe yali tasisinkana nko Robert Kyagulanyi Ssentamu physically mbu naye ku kitebe tavaawo kyogamba nti ababeera ku kitebe kya NRM eri mu State House entebe ekyo ekitebe kyabwe Museveni kitegeeza nti bonna bamutuukira ne boogera naye kugamba bw'otunuulira reasoning ey'ekibogwe ng'eyo tolema kwegamba kutegeera nti ddala mu butuufu bano babeera batumiddwa butumwa n'abo bonna be bamakaadi bajja boogera bizibu ate era bonna bakulaga nti bo babaddewo ne ssente balina n'ababakkiririzaamu be baabayambanga n'okubateeramu ssente mbu eri wansi mbu mu kampeyini n'ebirala mu 2021 mbona wano kati bo baba ne ssente naye ate weewuunye be bano kubanga mufu ky'okuddaawo okwogera ebyo lwaki toyambako kali kubaganye wali badde ogamba nti wenzejidde okwogera bino nti already nakasapootingayo ba MP kubanga okozesa obukadde 5 bwe wakozesa ng'oggyeko 5 bye wateeka mu busima ku ground naye yali badde agamba nti nze nsapootinzeyo 10 ku bukadde 3 nze miliyoni 3 kuba azirina nga wagamba azirina era ne banominatingibwa babuuze gundi ne gundi z'abasasulidde kakati ze zino ensonga zenjagala mumanyi okitegeera naye kwegamba weewuunya nti singa omuntu babeera tebamumye kaadi nga bagimuwadde ayinza okujja naga nti bansabye akaboozi ayinza okujja naga nti nawa omuntu ssente n'ez'akasiimo ye azibalanga ssente ze yawa abantu era nga alikoodinga omuntu omuwadde akasiimo naye ate era olikoodinga bw'okwata ssente kubanga ne Bobi Wine tulabye yonna gy'alaga nga bakwata mu nsawo ne bamuwa abantu ssente gamba maama ezo za sukaali n'azikwasa Babi nga tulaba era Bobi Wine ne bw'omusisinkana era oyo omukyala ne bwe yandigenze wa Bobi Wine ng'alikoodinga kasinga ke katambi kaatulaga kati ne bwe yalikutte mu nsawo ye n'aggyamu omutwalo n'agamba mukama wange zino ogulemu ka airtime yali zikutte kubanga ezo ze ssente z'osuubira okuba nti omuntu asobola just nti akwagala bwagazi so si nti nguzi nti bakuwadde enguzi yeyo Museveni agaba buwumbi na buwumbi miliyoni 10 miliyoni mmeka 2 3 5 ngeza mpuuga so si nti mutwalo tinkuwaddeyo amafuta ga mitwalo 5 ng'omukyalo ono bwakola ki bwayogera mbu owadde omuntu emitwalo ogenze mu ofiisi ye
oyogedde naye katugeze okutta emitwalo 5 ogimuwadde ku level ye gwe okakasa nti emitwalo 5 gina kigenda omukolera wabula gwe omugambe tazikusabye wulira ng'eyokusatu nga ngiwandika nga bagamba bannange mwami Mutebi akola bwekiti ne bwekiti n'aba isi we bajja batuukira we sisuubira kufuna bwenkanya nga nayo ngiwandika nayo nga ngitwala ng'olwo ne Robert Bwensisinkana nayo olina okumuwaayo amafuta naye nga naye ndooza webaddira ku kitebe kwenyini kitebe tetukuwa amafuta kujja kola mirimu omuteekeramu ng'akasiimo nti mukama wange muterekemu amafuta petition etambule nayo ng'ekola ki fayiro atambuze fayiro bwe aba yeewakana nze wino muyina n'essimu yange weeri nga naye agikola ki azisirikira tudda ku gwokusatu nga mugamba Mr. Rovans nkole ntya owulira ndowooza tugamba ogenze mu ofisi y'omuntu tewaliwo statement gy'oyinza kukola n'ogamba nti yansabye enguzi yino wabula gwe okutte mu nsawo gy'emitwalo 10 omugambe oba nti ajja miti yanakulabo omuwaddeyo emitwalo 10 omugambye nti ago mafuta onyambe owe kaliini keesi oba akasiimo nga ye bwakayita akasiimo kakati mu Luganda akasiimo tebanguzi naddala nga teriiko kintu kyakuyisa kigenda kulumya abalala kati nga bw'ola Museveni bwagaba enguzi mu palamenti nga bagenda kuyisa amateeka gagenda kulumya abantu balala wabula kuno kwali kunoonyereza okunoonyereza Bobweni kwe yamugamba already nti omuntu gwe yagala okunoonyerezaako oba tumuyite tetusobola kumuyita kuba siwa Nuupu wabula osobola okuwandika petition netuzikola ki netuzitunulamu n'aziwandiika already kitegeeza nti baazitunulamu kubanga already yamugamba nti teri kisimanyi bwe bazitunulamu kati gwe nga gwe awandise petition lwaki oyagala buli kimu kibeere mu favor yo gwe nga bw'oyagala kibi kubanga gwe tomanyi nti oba Nuupu gwe yeetaaga oba by'oyogera bituufu oba si bituufu kubanga era newankubadde guli awo naye ate wabawo okunoonyerezaako ku sayidi endala nti ono kyayogera kitya ku ground banakugamba nti oyo nno munaamusobola oyo nno nga bwa bigambo oyo nno nga munnanfuusi oyo nga tumulaba ne gundi okitegeera kati abantu bano nga bamaze okubeera nga bagenze okubega ku Nuupu naye system nebakuba ne baba nga tebalina kye bajjeeyo kyakubega kiri awo yensonga lwaki kaakati bajja mu bantu okubakakasanga bwe bataabafaako bwe bataakola batya naye nga kwe omuntu gweyagala okunoonyerezaako Butebi wa NRM Nuupu already naye erina ebizibu byayo already oli byekola bakugambye bamumanyi nnyo n'okusinga ate era na taata wa mubaka mu Nuupu kitegeeza ate era bamumanyi nnyo n'okusinga ggwe okitegeera nti already waliwo n'omuntu amubasomera n'okusinga ggwe kati muzeeyi bw'akola bw'ati kiba bwe kiti ne bwe kiti kakati ate ggwe ovudde eri n'entalo zo oyagala oziyingize mu kitebe kya Nuupu bakolere ku ntoli zo kwegamba kale ebintu ebifanaganako bwe bityo olaba nti si birungi yadde n'akamu newankubadde nga baagala okubikozesa okusiiga Nuupu enziro naye already pace ebintu kwe bitambulira nti obwo bwonna obutego baabubuukabuuka dda nga bw'olabako ebisiyaga bwe baakabuuka bo badda ku mutimbagano era ba Solomon Kampala ali yali mu byaba girlfriend kumbe already ekyali kijja mu maaso mwali mugenda kutandika okumulireetinga ku bintu biri ekyo ne bakikuba kakati nti ebyobufuzi byakugulirira wane Uganda byakulimirira byakusiiga bitoomi kati emu ku campaign za NRM yeeyo era abo be bamukuba agents baabwe essaawa eno be bakwasizza omulimu okubeera nti nno basaasaanya enjiri enfu era n'emikutu olumu egibakyaza kati nalabako omukutu ngugwe gavumenti omuwala yali ategeeza nga bwe bagenze ayambadde yunifoomu ya Nuupu kugamba kakasa nti wa Nuupu naye nti nno bwe batuuka eyo abavubuka babasaba akabuuzi kakati eyo gwo ne gubeera omusango bakasabye ggwe kati olina eddembe okugaana oba okukkiriza gwoyinza okuba nga ogaanye ate nga waliwo abakkiriza tewaliwo condition kubanga ekikutwala eyo era woosasula emitwalo 3 ogende
kiba kitegeeza kubanga ganti emitwalo 3 kuliko n'ebyensula byonna gwe ogikwatira ogisasula kitegeeza nti era gwe ogenze teri akukase abatasobodde nabo era tebagenze babiraba bulabi kakati gwe ate obijja eri nti bwe bakusabye akabozi wakkiriza kakuyisizza bubi kiki bakurepinze kiki kwegamba bannayuganda olimwa naye ebyo byonna munnange tebigenda ngeri gye bigenda kukosaamu struggle kubanga ekisoboka bw'oyogera ku kaboozi wali oli babavubuka banno era ebyo abavubuka babeeramu ebyo n'abasajja abakulu oba n'abakazi abakulu tubalaba nga bali ku buvubuka obwo tutwalaba wano Shabani n'oli kakati ebintu nto ebyo bya diversion bano bakikenjike ne bali mu kwekubangalo mu bubina n'ebibuuziboozi ebirala luzzi kati ndaba obutambi ku luzzi omukazi avaayaga nti oli omusajja munyazi mufere muzibu naye kwegamba naye addaawo n'atandika okubeera nga akyankalanya social media naye nga n'obutambi bwe buli olwedde nga enanga amuwaako obujulizi baamukwata mu gyabufere n'ebirala omukyala ga yamufera kwegamba olabira ddala nga mu butuufu omuntu ono aliko ekigendererwa kuba toza kubanga oyogera n'abalonzi ng'oyogera nabo bwotyo tekisoboka era kiba kitegeeza oliko ekigendererwa naye ng'ekigendererwa ekikulu kiba kya diversion kati ebyo byonna byonna babiteekawo kati nga bwendi essaawa eno nti oba oliawo naali badde njogera ku bintu ebirala naye babiteekawo kulaba nga bateekawo diversion kubanga ekintu kino kiwanvu Bobi Wine yabadde agenda e Butambala twalabe wano emayanga poliisi emwekiika mbu basaleko ku bantu ababadde bagenda kugamba buli katawuni waayita nti buli muntu agoberera paka waakooyera n'addayo kubanga abantu baba batambuza bigere kitegeeza nti tomusuubira kutambula kiwanvu nnyo bw'atambulako kilomita ng'emu ekinene nnyo nga bakomaawo kati n'abalala beeyungako n'abalala nga beeyungako n'abalala bwe batyo kati bwe baggaddewo wali emaya bwe babasibireyo bano kati ate abalala abamweyunzeko mugoberera ate nga basinga be basibiddeyo obungi nga basinga be basibiddeyo bungi kati ebintu bivaawo kwegamba nti byonna byonna ebibooziboozi bijje nti bitandika okukuba wano mu kaseera kano jjukira gino emyezi giri emeka giri 3 egy'oku campaigning 2 ndowooza giri emeka giri 3 naku 6 bagamba naku 6 bagamba naku 9 nti bagezeeko kendeeza ku maanyi aga Nuupu naye emyaka 5 amaanyi geeyongera bweyongezi bwe tuwonya essaawa eno nti kampeyini ebadde ya myaka 5 emabega nga bakola yije nga betandisa akatambi aka akasoose nga lutamaguza mubuuza nti tubulire ku firimu gye mwali muzanya ne mwesigwa n'ebirala bingi bye badde bajja bakola ebifaanaganako bwe bityo nti nabyo byalemwa okukendeeza ku maanyi nti revolution jjukira nabagamba tedda mabega kakati gwe osuubira okuba nti essaawa eno ogenda kujja oge nti bakusabye akaboozi simanya mbu wateekamu sente nnyingi gwe sente oteekamu zaaki kubanga bwebanga obadde oteekamu sente kitegeeza nti already oba omaze okugwa vetting tosobola kugiyita akakuŋŋunta ako tosobola kukayita olw'ensonga oteekamu sente otandikiddewo okugulirira kitegeeza nti gwe already oli wanguzi nti oguliye ne mu system gy'omanyi etakkiriza nguzi era zero tolerance ku nguzi gwe n'oleeta sente bwe ziba nga si za bulimba kubanga ze simulaba bwe ziva sente bwe ziva zayogera ezo ze yateekamu obungi bwazo nzonna oteekamu zaaki oteekamu zaaki kale munnange nti ojja n'olaba ebintu ebimu wano n'ogamba Mukama Katonda ddala bano naye Mukama mulungi kubanga buli kimu kigenda kyepanga bwe kityo naye ekirungi nti tewali kwepangulula wabula steps zigenda zeeyongerako bweyongezi kubanga buli kijjawo kyongera okutulaga ebijja mu maaso era ne kituwa ansa ku biri bye tubadde tulaba ezo zonna diversion kugezaako kukkakanya maanyi ga Nuupu naye nga kisoboka olowooza okusinziira ku byolaba nti ne babakwata Bobi Wine gy'agenda okuba olukuŋŋaana oba Nuupu gy'egenda okuba olukuŋŋaana nga baakatandika ku makya baakateekawo oba ebyuma oba byasuzeewo nga abantu bali awo bali ku byabwe ku makya bakyanoonya na kyayi wa kunywa batudde awo n'ebifaananyi tebanabitimbayo ebimu kati gwe n'otambuza akatambi ako
jukira nti emisana abantu babeera balabye ekyabaddewo kati bajja kubuuza nti tulage kalinga Bobi Wine waali tulageeko ku budde nga bugenzeemu okwo era bajja kitegeera ndaba Calvin Kanja batera okubikola ebyo waliwo n'ekisajja ekirala kiri awo sikitegeera bulungi kyadde nti formula enfu naye kale byonna wakati by the way abakazi nabadde njogera ku kigambo ky'okukozesa ebintu byabwe ebyekyama okuyisaawo buli kye baagala okuyisaawo ate nga balowooza nti kyekiyinza okubaleeta okukwatibwa ekisa naye ate era abakazi still be bantu abasinga okulagajjala ebitundu byabwe ebyekyama kubanga babikozesezza nnyo omukazi ayinza okuba ayagala kumuwasaako ku mbaga oba kumuwanjulako kwanjulako omusajja ewaabwe akola okwanjula okumenya emiti alage banneiba n'afuna omusajja awo gwatalina nakigendo gwatalina future naye n'okuba alina ssente ne bategeka okwanjula bwe kumala okuggwa wiikisi 2 n'anoba nga ye yakikolako bw'atyo one mukwano gwange omu si mukwano gwange azisaaki naye twali tukola naye ye kennyini yateekamu ssente n'ayanjula omusajja ewaabwe omusajja n'akyala bwe baavaayo ng'omusajja talina na wakumusuza nga noono kennyini naye ssente zimuwedde kutalina sasula renti n'atandika okubeera ng'asuba kasaluuni akamu akalinaanye we twali tukolera ku station emu we twali tukolera kakati nga omukyala wa saluuni yamusuza naye nga yakoze okukyaliwa abafune ekitiibwa ekyo kale oluvannyuma ekirungi nti baakwatagana naye ate era omusajja olw'okuba nti ye yali naye bamukakabukasa okugenda teyateekamu ssente ne batandika okugenda mu bino ebyokutwala abantu ebweru ne beegatta ne Calvin Kayanja kakati ne batandika okubanyiga abantu ne babba abantu okukakana omuwala oyo bambi ne balumusuulamu era n'adduka n'agenda oba kati yagenda Denmark oba Switzerland kwezi ensi ebbiri ye yaddukira nga talina kyakukola okitegeera kati baawe ono muvubuka ye yaddanga mu kulya ssente mbu batwala abantu bweru bali ne ba Calvin Kayanja naye kennyini byamutabako baali bamunoonya kumusiba kumukwata era gwe ne bamulaba avuma Bobi Wine abaamutaasa bye contract gye baamuwa kubanga be baamutaasa naye mu kumuwa contract ye n'okumuwa obukuumi bolooza abaana bameka abakaaba be babba abatasobola kutuukiza kirooto oba oliawo kale kugenda mu buddu kunoonya kasente bangi nnyo naye ebyo byonna olw'okuba nti ye already yafuna okubugirizibwa nti alina protection kati ne bamuwa immunity era bali nga tebalina ngeri gye bayinza mukola ki kumuvunaanamu naye nga baababba ssente zaabwe n'oli omuwala yatuuka n'adduka n'agenda kati baawe naye n'abulira awo bw'atyo oli gwe baafumbirigana nga bonna tebirinaako kakwate naye kati bayingira mu bizinesi omusajja n'atandika okulya ssente kakati munnange embeera bwetyo bweri nti ebintu byakubuzaabuza naye ekikulu kya byonna revolution egenda mu maaso abantu balemeddeko bamanyi kye baagala omweyogerezi takusuuza kayanziko ekyo mwe kyemba mumanya baasooka na Bobi Wine anywa enjaga Bobi Wine oyo muki ebyo byonna abantu baabikubaakuba dda kakati waliwo abo abatambuliza ebitundu byabwe ebyekyama kungulu ng'ente okitegeera nabo baabo batandise okuwuza kati gwali awo ng'oyo kati yakagala abasajja bameka bo nga taboogera naye Mukama Katonda abalaba kye tuyinza okugamba kubanga kibi nnyo